kutikira abantu tokkiriza kuteekako motoboti ku mutwe so nga ate ba diguri agamba nti sina buyizi obumpeereddwa njagala okutikira abantu bano ebbaluwa nkubire basomye n'alombojja olalimanyi bulungi balekitala bano okunsinga olwekyo njagala basabale banyabo nti ekifaananyi ekyo kyo kibakubye kibeere ekyokukulumiriza nti omwana wange ono njagala atikkirwe diguri yennyini diguri ki ate nga kisoboka olwekyo bazadde bannange olwesona ayogedde wano ebasoomooza nti twala mwakkaanya ku byokola mubikole kubanga bigasa mmwe njagala okwebaza bamaama bali wano kuba bebasinga obungi naye bataata njala muyimirire bataata bali wano kubanga basewo mutuule nti kubanga bategedde omugaso gw'omwana omulondola ng'asoma njagala bamaama ate bebaze mu ngeri ey'enjawulo era mu ebyo njala mukkiriza essebo mukolesebwe banjulire maama wange ali wano maama wange ali wano kubanga yetandekerangako maama wange yoyo munkubireko mu ngalo oyo maama wange era abaana bano abasomesa gyemuli yonna mbayozayoza mukama yebazibwe somesa gyemuli manyi muli n'abayizi ne buli muntu ansonde ku munne ku ttama timwebale somesa abaana bano kubanga bino ebitulabye olwali basabale banyabo nti abasomesa bakola omulimu munene somesa abaana bano somesa njala okubebaza mwebale ate obuteediima sebo mukolesebwe mwebale obuteediima naye tulina essuubi bala kutongera ssente mu ngeri y'empolampola naye tusooke tukole omulimu kubanga sente zigenda kukolaki zigenda kujja naye ate zinajja tujja sanyuka nnyo naye tusooke okulowooza ku baana baffe bano abazadde babeesize nabawa abaana eri effe gyetugenda tulambula amasomero omulabirizi lina abasomesa 7 naye mulina abaana abasooka mu biina mwebaze katonda abazadde bano babaagadde olwekyo tubasaba abaana bano mube nga mbalabira bulungi eri abayizi nyala muwuliza yonna gye muli abayizi njagala ofubenga nnyo ng'oli mu ssomero obeeko kyokola era wano ndabye abazadde nga omuzadde yazze okutulaba omwana wange akola ki era mulabe bulungi nga omuzadde asituse ng'alaba omwana we nakyakoze kati nno gweoyinza okuba ng'oli wano naye nga weekweka bwekwesi tolina kyokola nga bagamba kuyimba tolabika kudduka misinde tolabika naye nze bwe nabeera wano nali musajja adduka emisinde era bampa ekirabo wano ng'omuyizi asinza okukolera banne okukolera essomero mu misinde bampa ekirabo kya eka gyeri era nga yofuna olutalo nange mbuuza maama egiraseeyo girabeeyo nagikolera mu misinde nga ndikisobola mukyamukaaga njagala nnyo nolwekyo gwe omuyizi ali wano njagala naawe obeewo ng'omanyi nti bwe mba ndi musomo beeko kyenkola eri abeekweka kati bwoneekweka kitegeeza nti ne bwoliva noddayo wamwe era ekabembe era ogenda sigala nga weekwese eyo ogenda kudda kisobola ku luguudo naffe senga twali twekwese newandikomewo eno nolwekyo tugamba nti abayizi obeeranga mu ssomero baako kyokola babeere nga bakutegeera nti omwana yena kyakola mu ssomero oleme kubeera namba lujega natera okumaliriza ab'ebyobufuzi oba we bali baba ne tukiikirira n'otuwa obuyambi mu ssomero muno manyi tebaliiwo balina bye bawuuba naye twagala seweri ticha otuse okusiima kwaffe erirako gavumenti olw'okutuwa obuyambi mu mbeera yonna kati eri ticha bino byakwebaza mwebale yonna yemukoze olw'okubanga mutwala essomero lyaffe eno mu maaso so obi nkwebaza olwa printer ne wifi mwebale nyebalire ddala kati sebo eri ticha obadde ng'oyogera ati nno mubadde ku mulimu gw'okukolera ekisaakaate era use nemugana naye mugenda kukola charity work owetandika akati omukulu ono agambye nti mwezi gw'okutugenda kukola charity work era bakatambula nyumba ku nyumba kunoonya ensinzi okumaliriza ekikomera naye nze ngamba ewange tojja kayanja kati sijja kulina kutuuka sijja kulina kutuuka naye nange mwezi gw'okubiri nga ogenda kuggwako ssebo nja kuleeta emitwalo 30 yambe okukola ekikomera ekyo ssebo
amu n'ebyo bino byakutuusa bubaka bwakusiima kuva eri omulabirizi wa mukono asiima ne sekusiima yenna olw'okulabira essomero lino Seminary Teacher. Bafe omukulu njagala okutegeeza nti Kisowera Primary School tulina abaana 472 nga mwabo kuliko abaana 242 nga abaana ba buwala. Then we have 230, those are boys. Then behind me emabega wange eno eriyo basomesa bannange benkondabo sebo eno ye timu kabiriti gyowulidde nga kansala waffe awaana sinze alina amaanyi agasuukiridde naye timu gye mulaba eno yeeyo timu kabiriti gye tukola nayo era nama kuyesigamye okulaba nti ebyenjigiriza bitinta. Thank you very much. These teachers here bimulaba wabaddewo omwogezi omu MC abadde agamba nti si kirungi kubeera stress. That this team that I work with does not stress me. Sebo taata omugenyi omukulu etiimu eno gyolaba eno enkola bulungi era ekola bulungi abazadde bano. Thank you very much for being good and I pray that you continue not to stress me. Nange sigenda kuba stressinga. Abasomesa bano boogera era yensonga lwaki abaana bamwe boogedde. Kansabe wenajja negatta ku baganda bange bano betukola nabo emirimu naye njagala okuyisa mu ebyo byetutuuseeko mu myaka egy'ebiri since I came. Omwaka ogwo oguwedde we began with painting watandikirayo wansi kyova olaba nti birabikako bwe bityo si bikyafu nga bwekyandisanye naye they are very beautiful, they are beautiful simply because we painted. Then ekirala we renovated our nursery classroom block. Akabiina kaffe kali wali in fact ke kasingayo okuba kalungi twakaza lujja era nga tugamba mu Luganda nti ekitooke kifwaki nsalira twakisalira ne kifuuka ekitooke ekirungi bwe kityo. Tetwakomaawo ne tugenda abaana baffe ab'obuwala ab'ekisulo baali gye bakyambira nga si walungi ne tubazimbirayo bayo digester era walungi nnyo. Tetwakomaawo ne tugenda mu ofiisi y'omukulu w'essomero ne tugiza obujja ne tugiteekamu n'ebisaanyi okubeeramu era sebe wogendayo era ofiisi egumidde obulungi. Njagala okutegeeza nti mu ofiisi eyo chairman school management committee yatukuba enkata n'atuwa printer teyakomaawo n'atuwa wifi era bwe twogerera wano singa kibadde kyetaagisa twandibadde nga tubawa password so that each and every person here is connected. Naye lwakuba twaze kusanyuka we cannot do that. So awo goona maanyi ga school management committee sebo starter school management committee, thank you very much for being so generous. Tetwakomaawo ne tugenda ku fumbiro sebo taata omugenyi omukulu twatuuka wano nga tukozesa enku nga tunatera okuzimalayo gye zibeera wonna. Ntugamba nti ennaku zino tulina okuuma obutonde ne tukyusa okuva from firewood to the use of green charcoal. Njagala okutegeeza nti bw'ogendako gye tufumbira emmere yaffe gye tugenda okulya kati oyinza okugendayo nga nze wendi wano wenti ng'osibye taayi n'ofumba akawunga, which means our cooks baali bulungi teri muuka tewali bbugumu. Ekyo kyebaza olwa tekinologi eyo, thank you very much. Naye byonna simanyi gange naye amaanyi gali mu bazadde bano. Abazadde, thank you very much for supporting us. Tiyandibadde ffe ng'abasomesa kuba we don't have the money. The money is in your pockets. Sente ziri mu ngalo zammwe. Thank you very much for giving us the money to do all of those activities. And I pray that you continue supporting us. Sebo taata njagala okutegeeza n'ekirala nti bwe twatuuka neera ettaka zikutte waggulu ne wansi ne tugamba ntuyita abazadde baffe n'abalungi tubaguze ekirowoozo tuzimbe perimeter wall. Nga bw'owulidde speech ya head prefect ekyamazima abazadde muli balungi mwakiriza ntutandikola ki okuzimba perimeter wall. You have given us money. We have built
the perimeter wall, though it is not at its completion, but I'm very hopeful itugenda okukola ki kukimaliriza. Sebo taata omugenyi omukulu njagala okutegeeza ntuzimbye paati esinga y'obunene naye nga bw'omanyi economy efuuse ki economy taamu eno tetunaba kubaako kitwayongeddeko olw'ensonga inti abazadde bange ensasula yaffe nafuyemu oba economy eno abooluganda economy kage nazo zikulemesa okuleeta omwana mu kisulo tumulabirire nga ne security weeri. I would be very glad to see very many of you bring your children in the boarding section. Ebisomooza ebisinga obungi tubyogeddeko mu nnyimba. Waliwo omwana abadde ng'agamba wadde nga mutulaba bwe mutunyirira bwe tuti naye enkuba ekola ensobi saawa zino eje etonye ojja kulaba nga omusomesa omu ku omu yeetegula agenda awaka alembeke ku buliri bwe ateekewo ebaafu okwewonya enkuba eyo okola ki okutobya ki obuliri bwe. Naye abooluganda abazadde ffe abali wano abalungi, is that what you would want to see your teachers going through?